Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano waŋŋambye nti okola mu kifo ekisanyukibwamu tetwandiise loogi, n'oŋŋamba nti naye ekikumazeeko pulaani nti osanga nnyo koyini mu buliri. Waŋŋambye nti buli w'ogenda mu bisenge ebyo eby'enjawulo okutegulayo essuuka nti osanga koyini mu buliri. Nombuuza nti koyini ezo ziba zitegeeza ki? Lwaki babeera bazirekamu? Era n'ombuuza nti obeera osobola ozitwala oba teziba nnungi? Wambuuzizza ebibuuzo ebyo. Ekisookera ddala koyini eyo oba koyini ezo ozisanga mu buliri, ndikuggwe abuuziza ekibuuzo gwakola mu loogi. Bw'osanga koyini mu buliri omwo, koyini eyo obeera ng'ogyesonyiwa, togitwala. Koyini eyo weebaka ku mukazi ono osobola omuzizika koyini eyo, ebintuntu ebyo eby'enjawulo, ebisiraani ebyo eby'enjawulo byonna biba tebijja kukwata gwe nannyini koyini eyo abeera agitaddeyo oba abeera azizise omukyalo oyo gw'ogenda okwebakako, oba ggwe omukyalo osobola ogizizika omwami n'akwebakako, wamala nga yeebase n'agyebakako. Ebiseera ebisinga eziyiza obutakwatibwa bisiraani by'oyo singa abadde abirina, oyo gw'oba otutte mu kifo ekyo. Koyini eyo bagikozesa ebizibu ebyandigenze n'oyo abadde yeebase ku mukyala bisigala ku koyini eyo. Kati gwe agenda okujja mu koyini eyo ogitwale gy'osanze mu buliri obwo, bw'ogitwala genda n'ebisiraani oli bye yandigenze nabyo oyo eyatadde mu koyini eyo oba eyagizizise omuntu oyo gw'abadde agenda okwebakako. N'olwekyo koyini eyo mbi nnyo oba ogenda n'ebisiraani byabo ababadde mu kifo ekyo ababadde mu buliri obwo. Ekitegeeza bw'ogirabamu beera ng'ogyesonyiwa, gizinge bulungi, gikwate gitwalo gisuule ewantu omuntu wasobola oggirondera agende n'ebizibu ebyo, naye ggwe togikwatako, kwegamba togitwala kuba ky'obadde obuuza. Si nnungi gitwala. Agimuzizika alina ebigambo by'ayogera eby'enjawulo, byonna ebisiraani ebyandibadde kwona omukyala aleme kugenda nabyo bisigale ku koyini eno. Atwala koyini eno yaba agenda n'ebisiraani ebyo oba ebintuntu eby'enjawulo. N'olwekyo koyini eyo eba mbi nnyo. Kyekyo loogi ezo si nnungi ekyamazima. N'oba ng'oli mukozi ng'okola bukozi mu loogi ezo, ng'oyoza ssuuka, osiimula bisenge ebyo, kyamazima gy'emirimu ekyasinza okubamu ebisiraani eby'enjawulo. Ekyo mbabuulira. Kyekyo kakati obeera osobola okunaba ku ddagala ery'enjawulo, osobola okunaba ku mwetango, akambula, ekikolo ky'ofunye ky'onaabako. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.